Muganda wange webaleje jona gyotuusizzaako engalo olunaku olwaleero nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst kusaba nti ngoberera ku YouTube, Facebook, TikTok ne Okay muganda wange webaleje jona gyotuusizzaako engalo olunaku olwaleero Mukama Katonda yeebale okunkuumira nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst nkusaba nti ngoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok then gwe ayagala bine ebya Kadongo Kamo sanga ekasubi ku basooka kwa vula stage ku terekero lyaffe oberenga osobola okubanga obifuna omwaka 2025 guguno guli ku njegoyego tugumalako omwaka 2025 tugumalako ebizibu bibadde bingi baganda baffe bangi bafunye ebizibu waliwo betwatandika nabo naye nga mu nsi tebakyalimu waliwo abakyaliwo naye nga okutegeera ebigenda mu nsi tebakyabimanyi waliwo abali mu makomera abali ku bitanda n'embeera bwetyo kale mwena baganda bange bagamba nti Mukama Katonda yasinga okumanya fena tetwamanya omwaka tugutandika tutya era tugumalako tutya nange kamwa koogera nga Muzungu David twalina plans mpitirivu omwaka guno naye oboolyawo tetwasobola zituukiriza ndi wano okubanga mbetondera nti baganda bange mwena abangoberera twalina enteekateeka ez'okubeera nga tuzimba ebijja bya bayimbi baffe era abayimbi betwali tusimbyeko essira baali abayimbi bana muno mwe mwali omugenzi Geoffrey Mukungu Malaika Geoffrey Mukungu Malaika netubeera n'omugenzi Moses Balongo netubeera n'omugenzi Salongo Kiwanuka Fred ne Francis Bukenya naye abantu bano tetwasobola kubeera nga tumaliriza enteekateeka ez'okubanga tugiraki nga tukola ebijja byabwe olw'ebizibu ebyantukako nga omuntu nga 25 ogw'omusanvu mu mwaka guno muwala wange Muzungu Edna Ruth abasinga mumumanyi Muzungu Edna Ruth Kirabo nga ntero mu postinga abanji mutera omulaba mu videos zange she's my best friend yagenda na alwala Edna abadde mu P3 yalwalira ku ssomero gye yali ne bankubira namusanga ku kitanda naye mu kumusanga Edna nga amaaso alabira at angle 85 nga alinga yakubwe yawe bwatyo so twavaawo ne tutambula ne baturifaringa emulago twabeerako emulago ne tuva ne tugendako emengo era wano nebaza mukwano gwange Dr. Sekitoreko Patrick waliwo nnyo mu bulwadde bwa dota wange bwe tutyo netuvaawo ate netuva mu ddwaliro netweyongerayo ennaku z'omwezi ndooza nga 27 Edna lwe yalekeraawo okwogera Edna lwe yalekeraawo okutambula jjukira nze mami nze daddy Edna n'alekeraawo kubanga akola buli kimu awo nenzirayo nembanga alina baby eyakazaalibwa nga buli kimu nkimukolera bukolezi so buli kimu nalina okireka n'ekibuga n'enkivaamu okugenda okubeera nga ndaba nti nwanirira obulamu bwa dota okubeera nga bukomawo era ndowooza abambadde ku lusegere nnyo musobodde okubanga mulaba ku mbeera mwayita era nebaza mukoddomi wange Seguya Owen ne Mwami Hassan Rwamihigo bo basobola okutravelinga from Kampala ne bajja mu kyalo Namutumba Yivukula ne balaba ku mwana era buli omu yakyewuunya naye ng'ekyewuunyisa Edna w'omulaba omubiri gwe nga bwe yali sinti oba yakoga oba yakola ki oba yakongo naye nga just yamenyeka buli joint kubanga yatuuka nga ne oba omuwadde kaveera kana aka white tasobola akakwata nga tasobola n'okukyusa omukono ng'oba wagudde wabeera tasobola kugira kitaka abatakola ki ne tubeera mu mbeera eyo anti sente mpitirivu
ezibanga zifuluma okubeera nga obulamu bwa Edina busobola okubeera nga at least tubuwanirira. Kyemmanyi oba oli muzadde kyempitamu okitegeera oba kyenjogerako osobola okitegeera, atali muzadde oba omuntu atabaddeeko mu mbeera ng'eno tosobola kitegeera. So nembanga ndi bwentyo buli kimu awo nenkituuza wali nsooke ndabe nti obulamu bwa Dota butereera. Kale mukyo now she's recovering. Alinga wolaba omuntu ayogera atandikiriza okwogera bwatyo bwali. Ekirungi nti kati asobola okweriisa ye kennyini. Asobola okugamba nti njagala kukola kino wali kye yali tasobola. Pozi n'okwavula asobola kati okubeera nga yavula ekitaaliwo. Kale baganda bange yeye emu ku nsonga nti lwaki saasobola kubanga ntuukiriza nteekateeka ze twali tweyama, kubanga embeera eyo we yatuukirawo twali tugenda ku Ssaalongo Kiwanuka Fiina Ekajjaga gwe twali tugenda okubeera nga tutereeza amalaalo ge. Era wansi nga naaba nteredde nga nseetolinze mu kibuga, omwana ateredde, nja kuba mbategeeza enteekateeka zino tubeere nga tuzimaaliriza. Tulabe nga tulina kye tusobola okuba nga tukola. Kadongo kamu twetaaga kubeera nga tugattako toffaali. Kadongo kamu naffe twetaaga kubeera nga tugattako toffaali oba oliawo mudda eyo ensi ejja tujjukira. Baganda bange abegattira mu mukutu gwa WhatsApp group gwe twatuma tuzimbe ebijja, nammwe mbeebaza nnyo nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabo they contributed, contributing towards obulamu bwa Edina. Ndooza enteekateeka yakulemberwamu mukulu wange Makumbi Junior, Makumbi Junior ne Ssaalongo Kalungi Isa Baka. Bampeerezaayo akasente nembanga nsobola okugattagatta okuba nga ndaba nti Dota abeerawo. Manyi owano mu Buganda tugamba nti muno mukabi ye muno ddala. Era nze buli muntu eyali ankubidde kasimu eyali anoonyezaako okulaba Dota ali atya, yoyo omuntu gwe ntwala nti mukwano gwange. Naye bangi baawulira naye oba oliawo bagamba anyway, kale baganda bange, so tugenda kubanga turesuminga once Edina gets fine, naye nga hopefully next year 2025 enteekateeka ezo tugenda kubanga tuzikola. Twali tuzimbye wano studio yaffe, twali tuzimbye studio yaffe nga bwogiraba, nga bwolaba studio eno twali tugizimbye nga tuzimbye tuzengawo interviews eza kadongo kamu. Naye ebyo byonna Katonda yajjiraawo n'agamba muzungu sooka ogiremu kino kidde ku mabbali, sooka otereze kino. Kale yeeyo yemu ku nsonga lwaki saasobola kubeera nga ntuukiriza bweyamo, era y'ensonga lwaki nzize mbagambe nti nsaba kunsonyiwa, kubanga bangi bambuuzanga muzungu tutuuse ku ki, ng'osirise biki. Baganda bange nga yeeyo embeera mwendi, naye Edina Mukama mulungi amutaddeko omukono, she's getting fine. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era Kikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 641 557. Kikaya College School, education for development.